era bana bakaoza eki bakakasiddwa era ne ek5 nazo nzongere ku Paulo nzirekere Paulo omufu eyo space esigale ebeerewo nga Paulo waali kasatu nateekako kavieti ebeerewo namatovu agamba nawuliddeko omwana ajejemba nti bisirikira ali London oli gobayita bisirikirwa yasi bisirikirwa ngamba lwaki oli mujega okutuuka kwekyo nende tojega wala kutuuka ate kwekyo oyo omwana ye Robina bisirikirwa namatovu erinnya eryo namatovu abaana alizigabanya abaana bange kuluno kuliko abange alizigabanya abaana bange kati already abaana betu tulina abaana nze bemanyi kati already bana DNA yasooka be yalaga kati bwe kundwa kweyongeddeko abeyongeddeko nja kusooka okukola ekintu ekyo nkyogera era wagenda kuba okukayana kwa baba alina abaana be yali agambye kubanza yangamba nti alina abaana mu baana be nga njagala abaana abo babeere wamu waleme kubaawo nti ate ono baamugaana baakola ki kojagambira nti kati nze ndaba kuzina emikutu gyokka tukubaza ekyensusso walinyo okubeera ng'okikola olunaku lwaleero nze ne kojja twongere okutaanya ku nsonga obaolyawo eza munywanyi we omugenzi Job Paulo Kafeero era ono ebigenda mu maaso mu ggwanga lyonna kwe kubeera nti okuziikulwa kwe okwabaddewo buli muntu kyamukubye wala era buli omu yayisiddwa mu mpisa ey'enjawulo ndi ne kojja Kagato of course nga munywanyi we okwongera okutaanya butya nangeri ki obaolyawo saa zino tuli kuba ezitandise leero twagala tumanye ddaame naddala lyo lyali ligamba kyawo wakulu nnyo ate era na update ki eriwo olunaku leero kojja wange sebo nsanyusa okulaba kale mukama wange obulamu bugamba ki bwe butyo sebo tebuyinza kuba bulungi mbeera sebo mbeera bwetyo bwe bitambula naye nga buli kimu kyonna kijja kutereera twabadde n'obuzibu nti wabaddewo okukola ebintu ebitali bituufu kuba omuntu ye yaziikuddwa mu kuziikulwa kwe lwakuba tebaayita mu misoso emisoso abantu abamu bankootinze waliwo no n'abadde bampalampa baafuna oda baafuna zisiwogera ku oda kanzijeko ne galubindi obalabe bulungi mba ntegeeza emitendera egiyitibwamu okuziikula omuntu giba gya buwangwa tegiba gya ddiini tegiba gya magye tegiba gya maanyi omuntu aziikulwa omujjwa gwe tugamba yaziikula omujjwa era asasulirwa bwe muba muziikula musajja muleeta enkoko omujjwa ajja n'aleeta enkoko empanga ya lujumba bagisala musaayi ogwo bwe gugenda wali omuzimu baguwooyawo ne bagamba nti omuzimu temukola muti tetuzze kulwana wabula tukola ki tereeza butereeza n'ebigambo bigenderako kibayita kuba kulaamiriza okwo kuba kati abantu bajja kufuna ebizibu ate bw'obifuna oligenda bwani ekikulu mu byonna nti omuntu eyaziika omuntu oyo ng'afudde tabeerawo nga baziikula n'ab'ekika nabo tebabeerawo mu kuziikula tebabeerako naye byonna ebyabaddewo mwabirabye tusaasira nnyo bannange Paulo bw'atuli ku mutima naye kyasinze okunuma Paulo yasuze nga bazizzaako bifunfugu bozza bati wabula olwaleero bazimu ne bazimba anti ekyo bw'omanyi naye si bwe kyabadde naye kati we twogerera kati wondabira nga ndi mu maaso ga kamera tumaze okukakasa nti bagenze oluvannyuma lw'okwecwacwana ekyo nkigamba twecwacwanye kubanga mwamaze oteekawo embeera onalebo yatuuse n'otugamba nti mubuuze ennende tugamba ennende ye ofaringa obukuumi nakina buli kimu ate ennende si muganda wa Kafeero si ki kuba taata wa nnende ye Naganga yeegaana Kafeero kati ate ennende atandikira wa okwekiika mu bintu bya Kafeero gwe beegaana nga kitaawe yali mulamu n'agamba omwana simuzaala era n'agenda sinzijukira kugamba n'ebintu yagenda n'addira omuwala Nagawa eyali asikidde senga wa Kafeero
Naganga n'agamba nti yesi yazaala Kafeero n'olwekyo Nagawa tasaanidde kusikira Nagawa olima senga wa Kafeero waawali Nakabago ng'ogenda ku luguudo lw'e Bugerere. Era okumanya Naganga yatabuka yasimulayo ne Nagawa n'amugjayo era nga bwe baakoze Kafeero. Gamba omuzeo gondooza mugulabe gye bwe gutandika era baalina ebigendererwa eby'okusimula ne batwala n'amugjayo n'amutwala gy'amututte. Kakati ate abaana b'oyo yagamba nti tazaala Kafeero era nga yagamba nti Kafeero yamuzaala simanyi mbu kitaawe yali Munyarwanda yali atema bikajjo gindi Lugazi. Ate lwaki oluvannyuma agamba mbu yaleese omusika bagamba ate ne mubuuza oleese omusika olumbe walukuteekawa nga tewali ayinza kuddamu oleeta omusika ngaani nga siggwa omuzaala toli taatawe toli ki ekyokubiri olumbe walutambuza otya naani kuba abaana tekuliiko yagenda bagenda nga batambuza lumbe waani wa mukulu wa Lunyiriri na Mutuba naki ekyo bwe kiggwa Kafeero bwe yafa ate Naganga yagamba ntamuzaala n'agamba muleete ebyuma ng'atusaba ebyuma dooleyo ebyuma era ebyuma n'abitwala naguno gwaka tetumanyi gye biri atazaala Kafeero yamwegaana. To make the matters worse, Kafeero bwe yafa abantu njagala bamanye ebintu bino. Kafeero mu kufa kwe Naganga yali mulamu ng'abeera awo awali opposite ne Prayer Palace ekibuye. Omulamu gwa Kafeero bwe twagutwala ku kalenda Naganga teyalinnyayo. Taatawe teyalinnyayo. Chokanga n'oyo Nnende agamba Nnende teyalinnyayo. Saawa zo be bamuli mu influencinga buli kimu. Ne bwe twagenda okuziika e Masaba abo bonna tekwali yalinnyayo. Nze njagala omwana omwe wa Naganga agamba nti yagenda okuziika e Masaba. Mugamba nti kati muvaayo muli b'amaanyi nnyo mugamba nti ki era byonna bwe byaggwa abo baasituka ne kita Nnende oyo gwe mulaba atera okwogera oyo ayogera abalaata yasituka n'agenda okucunya Nagawa Simon gundi Swazi nga bali erweza baba bacunya baagala kutunda wali kamba mugenda munenya banenya Swazi simanyi Swazi yatunda Swazi ebintu ebisinga Swazi nno mumulaba nete yatunda bintu Swazi yali influence anti bamu kati ya ayimirira ku magulu ge n'agamba nti kino Swazi naye obuzibu bwonna we buva abeeyita baganda ba Kafeero okujjako Mugerwa Joseph Mugerwa ye mukkiriza buli kyakola yabadde ku side ki eziikula etaziikula Mugerwa yali agamba nti we bituuse era nga kife kye twagamba ne Ssemakula nti kati we bituuse wano webituuse baziikule ekituufu kyerage neze nkugamba era nkyakisaako nkyakukakasa kyakiteekako amannyo nti abaana bajja kuba bameka 7 kati abaagala okwetta mwette nabagamba nti mutuwaliriza bakkirize baziikule Kafeero bamuziikule era bamuziikudde ekyomukisa omulungi nti entaana ye kyabadde kinnuma ne bazizaayo bifunfugu ne bamuzaako naye n'olwaliro Honorable Balamu contactinze abadde balina ogikola bamaze ogitereeza okugikola ki okuba ekipande bulungi nnyo bagirinda ekale nabagamba nti Kafeero w'amaanyi ajja balaga amaanyi ge era tubadde tuli awo Honorable Kibuule n'atukubira Kibuule ng'agamba ki kyemwogera kino kyendabye nyambe ki mu kuzaawo Kafeero nga bwe yabadde mbayambe ntya ne tumubuulira bwe twagala tuyambe naye tumugamba meanwhile sooka oleke tulemale okulaba abantu bagaana tujja kulaba ngeri ekyokukola nabadde nja contactinga Ssemakula ngende n'abaana abo abaana be mbadde mmanyi ne bisirikirwa tutereeza amalaala abaagagiza bagaba balemi okuzaawo nga bagabadde bo bakubiridde mangu awo anti kati weebuuze era nababuuza nti kati mugenda kumala okukoona Mabo mu mukoone naki
kati bwe munaamala mugenda kusima entaana endala muteekemu kafeero oba ate era mugenda kusonseka tolaba ndi bajja kusonseka kuba ekeesi bwe bayasizza era balina basonsekayo busonsezi bati nga basuulayo sajja bamutyobodde olino entaana bagizizzaawo era tusuubira nti bijja kutereera bintu abantu balina okumanya ebintu bingi nnyo kojja nyina vidiyo ginayo ku status yo Balamu ng'alina ekafeero bali bemanyi ono personal bwe twali tutunda teepu nga tulikodinga oluyimba lwa gundi lwa Dipo Naziggala Balamu yali akyali muvubuka yes twagikolera ku dduuka lyabwe studio yali awo waabwe baali bamanyiganyeku era ne bisirikirwa Balamu ne bisirikirwa tebogeranga oli minisita n'ono ki bogeranga ab'omukwano nga baali ba mukwano nagiwulira eyo yali mukwano gwennyini ne movement season nanga buli zimu abeera mu Balamu nga era kyovola n'okuvaayo yabadde ekyo nakyo kimulumiriza naye yatusenga yeetamiddwa Balamu yeetamu abaana bye babadde ate yakikoze mu mutima mubi yatuuka ekiseera abaana ne batandika okuvuma ne bavuma ne Nantongo mwanyina wa Kafeero nga bali awo nga bali wa Balamu nekimunyiiza n'agamba nti wadde si kirungi okukola kinaye okumalawo kusala eggoye Kafeero aziikulwe ye n'akola kimu kutambuza gundi kulaba nti wabeerawo minutes ezikoleddwa nti abaana bonna bazze ne bakkiriza azikule ne bagenda ne kooti order nga bwe yali egambye so ekituufu kiri nti oba abantu bambi basoose kusonga nnyo mu lunywe mu minisita Balamu ono anti bajja nange nali nga bwe nkiraba naye ngera bwolaba nange nali ntabuse nga saagala bamuziikule naye oluvannyuma neŋŋamba naye lwaki embeera eno etuukawo ku Kafeero ng'amaze okufa oluvannyuma lw'emyaka 19 Kafeero aziikulwe nga mwetamiddwa Kafeero nagenda okutuuka Basemakula nga asiibye awo atudde butuuza mbuuza ngamba nti mbitegeeredde ku social media mbadde sibimanyi nange kwe nabitegeeredde nga naye ekyatulumye kubanga bafunye consent ku muntu yali avunaanyizibwa ku Kafeero omugagu bisirikirwa nerandi we baziika Kafeero wennyini awo eyo paati waliwo eka 5 kuzandibadde nga za bisirikirwa kuba Kafeero yagamba nti bisirikirwa gundi agiranga bisirikirwa bwafunanga eka 5 oludda lwaliko lwazimbangako so wano we batuukidde okuziikula kojja bino byonna kitegeeza nti ne bisirikirwa yabadde omu ku kitundu ekigamba naye bannange naye nange neetamiddwa banasaa zino akyali mu kwennyamira lw'ekyo twetamwa twayogera ekyo twakisalirawo lwe twamusabira egindi lwe twamusabira Makindye yes netugamba nti kubiriwo ne ku mbeera yonna etambula baziikule Kafeero ekijja kijje kasitaffe tubadde twagala aleme kuziikulwa naye nze ekyali kiŋŋambisa n'abaana be yali agambye kubanza yangamba nti alina abaana mu baana be nga njagala abaana abo babeere wamu waleme kubaawo nti ate ono baamugaana baakola ki kojja Kafeero wano watanafa tiyateekawo mbeera yakusosola mu baana baawula yagamba nyina abaana n'abaana bange n'akirekaawo era nakyeyava agamba nti abaana sirina gwe mpadde kintu ate naawaanindekaani talina bamwana gwe yawaaki naye kati bwe banaamala okugira bwe bati DNA bwedda be banaaba baleese nze nina bemmanyi nti bano baana ba Kafeero oba oyagala oba toyagala mbamanyi nsuubira nti kuyinza okweyongerako abaana ngaaba 3 ne bawera 10 bajja kuwera abaana 7 naggambye nsuubira abaana 7 kojja kyakisimbyeko amanya tonakivaako ekyo anti kuba soogera bintu bino kuva nti bali kyamuukiriza nze nkugamba nti Kafeero bwe banaakebera ku baana abo bonna oba bali 3 oba bameka be banaakebera nsuubira okweyongerako abaana be
kuba waliwo n'abaana abamu be baleeta nga dokita yamala ddo tugamba nti Kafeero kati takyasobola kuzaala kati ate abo babazaala ddi kojja kimaze osunsulamu mu 25 bameka bonna bonna be baleese bana basunsuddwamu baddawa nze nino bafulina nze nabazaala bamama baabwe babafunire bakitaabwe babalage wa bakitaabwe gwe bakugambyeko nti nno omwana ayinza okubeera wantu nga bamugaba wantu nga nyina tamanyi kitaawe mutuufu bamama bamubaafu kati nze nabatta temulinawo mbeera yonna mu mikono gya Kafeero baterawo mbeera kale ku okuteera bwana kale ku eka 25 kati kankubuulire wa Kafeero nga tannaba kwabizibwa lumbe nkankubuulire ekiraamo bwe kyayogera kuba tekiri validi ne mukimanyi nefe yayogera kuba omuntu wabanga ye yabiwandiika nannyini bintu nga yabyogedde ng'alina babigamba nga ne mu bigambo yabyogera biba validi yagamba nti abaana talina kyabawadde naye bisirikirwa kimukoze byokuba ntazadde mwana bisirikirwa naye bisirikirwa akwate ekyapa ekya kitereke akitwalire Sepiria Kizito Lwanga abantu mikwano gyabo ab'okumusegere basayininge babanga akitute wa Sepiria ne teyasayininga yali tannaba kumala kusayininga kati tulina bwe tukitwala era gye luli n'agamba nti naye bisirikirwa babanga akooyo okubeera wano asalangako eka 5 ku ttaka eryo era n'azimbawo enju okuliraana we banziika asobole okunkuumira baleme kuntunda na kunsimula ekazi 25 eziriba zisigaddewo kuba yagamba nti ekyapa kya eka ameka 3 eka 25 eziriba zisigaddewo alizigabanya abaana bange kuluno kuliko abange alizigabanya abaana bange kati already abaana be tulina abaana nze bemanyi kati already bana BNA yasooka be yalaga kati bwe kundwa kweyongeddeko abeyongeddeko nja kusooka okukola ekintu ekyo nkyogera era wagenda kuba okukayana kw'amaanyi abaatunda bye baatunda ngenda kusooka mbale share zaabwe nti ezo zo baazifuna ettaka eririba lisigaddewo ku acres zino tuligabira abo abapya abanaaba bazze bwe tunaaligabira olwo tulyoke tuddemu ate tugabe eriri kyenkanyi erifisseewo nga bano bafunyeeko abatula si bana bamukubana kati baba balina share gye baafunako nabantu tugenda bawo ekyenkanankana ne share bali gye baafuna n'oluvannyuma eririba lisigaddewo tulibagabanye ekyenkanyi betumaze okukakasa nti baana baani ba Kafeero nze ekintu kyenyinza okukolera Pawulo era ne bisirikirwa yaŋŋambye nti Sematimba ekintu kyoyinza okukolera Pawulo nga gwe yali munne gwe ndabawo nga mulamu wange gwe ne Mugerwa kuzzaawo ntaana ya Kafeero nga bwe yabadde n'abaana ba Kafeero abaana bakakasiddwa kubagabira ebintu byabwe mu bwenkanya ekyenkanyi naŋŋamba nti naye mbadde nsaba tuleme kutaataaganya bantu abaana bali be twali tumanyi bebagamba nti be baana abana bye baatunda ekyo tugambe nti baakola ki kyaggwa era bo baafuna ebyabwe abaatunda ekyo tuleme kudda mabega tutandikire wano kubanga ne DNA bwetandikidde okulaga ekituufu bwe baba baatunda tumanya nti kati omugabo bali baafuna ku mugabo bali naye bwe munabaamu abeyongeddemu at least nabantu tunabawo omugabo ogwenkanankana nabali abaatunda bye baatunda oluvannyuma eriba lisigaddewo tulibagabanye bonna nga bwe bali balifune mu bwenkanya mu kyenkanyi era n'agamba bisirikirwa kati kyenjogerako ayinza yagamba nti singa abaana bano bagenda kuba ekyapa bajja kutula bakiseeko kavieti kyonna ye kyayagala bwe baamuwa bisirikirwa tayagalawo ye bwagamba etaano zino ezaali mu yagamba nti nze kyenjagala kimu njagala mbeere n'abaana abakafeera bakoze eki bakakasiddwa era ne eka 5 nazo nzongere ku Pawulo nzirekere Pawulo omufu eyo spaces ebeerewo nga Pawulo waali kasita tunateekako kavieti ebeerewo namatovu agamba nawuliddeko omwana ajejemba
nti bisirikira oli ali London oli go bayita bisirikirwa yasi bisirikirwa ngamba lwaki oli mujega okutuuka kwekyo nende tojega wala kutuuka ate kwekyo oyo omwana Yerobina bisirikirwa Namatovu erinnya eryo Namatovu lya kika bisirikirwa byamutuumibwa jjajjaawo azaala maama we kakati mwami nende gwe abadde tamanyi kyoyogera omanyi abajega mwagala nnyo okunnyonnyola bye mutamanyi nze waba bisirikirwa tewaliwo kyesimanyi kubanga nagendayo nga maze okulaba nti nze nali nemesezza bisirikirwa okukola bye yali akola ng'okusoma kuganyi naye ate oluvannyuma Kafeero era yansala ku muguwa n'aweerera bisirikirwa maama wa bisirikirwa yafuna olubuto nga mwana muto ng'ali wa taata we Matovu teyayogera nti ali lubuto nga olubuto yalufuna wa Matovu naye ate ng'ali waabwe waka n'abeera n'olubuto ewa maama we ewaabwe wa maama we n'atuuka okuzaala nga tayogedde nnyini lubuto ekyamutuumisa bisirikirwa ebigambo bisirikirwa era ne maama wagundi wabisirikirwa naye n'asirika n'atayogera nti omwana yasoba nga Muzeeyi Matovu ayinza okulya omuntu yandisse omuntu basazi bedda ate oba nze kati bannoonya nako ebulenga awo bannoonya wano ku Namasaka awo ku Najjanankumbi bannoonya n'Ennyanama nga bagamba nti oyo omusajja yani nga bo balowooza nti nze nali njagala bani yabeeranga mu mmotoka yange era omanyi bisirikirwa bitwina walinga oliawo kayungirizi nolwekyo oyo ye bisirikirwa ate abantu balowooza nti Kafeero yatandika okuyimba bisirikirwa niko olwo oluyimba lina oluyimba lwe yali waliwo oluyimba lwe bayita nsaba omanye kikyendi lwe yasooka okuyimbiramu bisirikirwa oyo naye yali ataddemu n'erinnya lye gundi n'atugamba nti bajja kututta bajja kujja babalumbe nga mutadde amannya gange mu luyimba olwo mulijje kuba abafamire ya bisirikirwa tebasooka kwagala mudongo kukozi bamutanga mudongo nga baali batuyita n'abayaayi omuyaayi atwalawo omwana waffe bagenda okulanga n'okumusomesa amusomesa ne tufuna ssente awo waliwo sente zetwafuna ne tugenda nga n'omulimu tetunagukola Kafeero n'agulira gundi eyo emmotoka limited mpya ttuku bwe twamala waliwo sente zetwafuna awo ne tufuna